oli ku Next Edition TV webale kubanga mikutu gyonna gyoteekeddwa okubanga ogoberera. Next Edition TV ogenti nedda kati kunoze kwenyina okubanga nfunira amawulire ate n'otakyusa kalimiko okola kya bbeeyi nate era nabwe gutyo nziguse program kya Ssekanyo lya Extra the undercover of course omwanjuza Tom Teste simulala enze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asiria nkwebazizaako mukwano gwange yonna gy'oli mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo jjukira nkuweereza nsinzira mu kibuga Kampala kino kikulemberwa Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago. Eggwanga Uganda erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Sseruganda nyongera okutegeezaako nti bino byonna byokera mu maaso n'okubanga ate ogoberera nakugamba tubijjira ddala ku sources ezigamizibwako amawulire g'ensi yonna era nabwe gutyo ngenda tandika wano okupaka ku saa zigenda kuba 12 lwe tunaamalira akolunaku olwaliro ojja kuba okkiriza noga nti ate kakati omukulu ono amawulire gasibuka wuwe. Amawulire mannya gaadde gakera mu maaso n'okubanga gatambula agalaga nga ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform ono n'atali mulala wabula Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine bwe yabadde ali mu ggwanga lya United Kingdom oba Bungereza bwe yagenze mu maaso n'okubanga ate agendayo oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'ono yateekebwako kenvumbo ey'obutaddamu kulinnya mu ggwanga lino. Jjukira n'agambye nti ono yali yateekebwako kenvumbo era nga bamutegeeza nti mu ggwanga lino tateekeddwa kubanga addayo okuleka nga ebbanga oba natti gye bamuteekako k'ey'emyaka 10 ng'eyiseewo. Olejja kwebuuza nti kasire lwaki baali bamuteekako envumbo nsonga zeekuusa ku bisiyaga. Jjukira nze kugamba enfunda eziwera nti ensi buli lweyongera okula etandika okubanga eyanga ekwegamba eyongera okwagala okuvumbula n'okwezuula. Jjukira nti ensi bukyanga ebawogomo ne Uganda awuliriza oba ggwanga oberera eze yeesigamizibwa ku kyokuba nti Katonda ye yatonda. Katonda bwe yatonda ebitonde byonna byonna n'aleetako omuntu era n'amuwa obwongo obusukulumu ku bitonde ebirala. Nabwe gutyo omuntu teyakoma ku ekyo kwe kwongera okubanga ayongera okwezuula ddala kiki ekyo ekyenjawulo Katonda kye yamuwa era bwongo ki ye Katonda bwe yayina bw'ataateeka mu muddugavu oba mu muzungu. Nabwe gutyo bonga b'abazungu bamutasibwa kugamba bamuyizitasubwa bo basala okubanga baga nti owaayi kakati ffe kasidde tetugenda kukkiriza kutuulawo tubeere nga basirusiru tulina okugezaako okubanga tuzuula ddala ani oyo Katonda era Katonda bwongo ki bwe yawa omuntu kyokka ate era bwongo ki ye bwe yeesigaliza. Bongedde ddala okubanga bakola ebintu ebikontagalira ddala ne mu ku ebyo bye tulabako mu bitabo ebitukuvu gamba nga Quran ne Bible omuli ebikolwa ng'ebyobutemu omuli ebikolwa eby'ebisiyaga omuli ebikolwa ebintu ebita kwegamba eŋŋanda okwewasa n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Kakati ekimu ku ekyo weewali project ya LGBT eyo nno ensonga gyensi enkugambako enfunda eziwera erimu bannaggwadda ab'ensi eno wabula ng'ekisinga okubanga kyeraliikiriza kwe kuba nti munnange abasinga okubanga ate bakifandi ngo basinga obanga bakiteekamuko ssente ate gega amawanga oba oliawo amalala ate gegeetaaga okulabika nga gasurvivinga mu bulamu obwa bulijjo. Kugeza bwe twogera ku mawanga nga go twogera ku mawanga nga UK, twogera ku mawanga nga America, twogera ku mawanga nga China, twogera ku mawanga nga France, twogera ku mawanga nga Germany, amawanga nga Russia, amawanga nga mangi nnyo negesigenda kubanga mmenya akawungezako nnako olwaliro. Wabula munnayuganda bino byonna nga bigenda mu maaso n'okubanga bibeerawo amawanga nga bwengenze mu maaso n'okubanga ngamenya waliwo amawanga gatakkiriza ddala mu nkola eno ey'ebisiyaga kyokka nga ate mwaga amawanga era mulimuko amawanga agakkiriza ddala mu nkola ey'ebisiyaga kyokka nga gasinza okubanga gadominatinga Africa era nga kontinenti ya Africa gayinamuko enkizo ne ssente empitirivu nnyo kugamba ezigenda mu maaso n'okubanga ziyingira ku planet eno oba ku ssemazingo ono wa Africa. Era mwagamu ku mawanga gasinga ssente wano mu Africa mulimu amawanga nga America, mulimu keggwanga nga Bungereza, mulimu keggwanga nga Germany, mulimu keggwanga nga France n'amawanga amalala. Kyokka nga amawanga bagenze maaso n'obanga gakumenyera gegamu kwaga amawanga agagamba nti gakuuma eddembe lya buli muntu oba wakikula ki oba ali atya oba akoze eki wabula go galiwo ku protectinga ddembe lye. Awo nno we neebuuliza nti ate mu America bw'abagamba tateesa na mutujju bw'abanga tateesa na mutujju kakati yaba tatalinyiridde eddembe lye. Kale eyo nno si ensonga enkulu gwe munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera. Ebigambo bitandise okusatulatinga ku mikutu gya social media nga biraga nti Bobi Wine yamaze nakkirizaganya abatereevu n'ensi ya Bungereza nga bw'agenda okukwasiza wamu nalyo okuprotectinga eddembe ly'abasiyazi. Okusinza ku butambi bubadde bugera mu maaso n'okubanga bubuunyisibwa ku mitimbagano ya social media n'emikutu emirala gyonna n'empapula z'amawulire
biraga nti Bobi Wine bwe yatyusiddwa mu ggwanga lya UK ezimu ku nsonga ezabadde ez'okumwanja ezabadde zimutunuddwamu zez'okumubuuza ensonga yali yamulemesa okuyingira mu ggwanga lya UK wabula nga bamuwulira mu mawanga malala. Era nabwe gutyo Bobi Wine yabadde alina okwanja ensonga lwaki abadde tajja mu UK. Munnange mwateekako envumbo kubanga nayogera ku basiyazi nti aha ndowooza otegedde akaliro okawulidde eggwanga lya UK otegedde nti ojja lyetaaga nti bassebo nja kulyetaaga kakati ng'ekiddako kyakutandika kubanga eggwanga lya UK lireeta ze tuwandiise strategies ezaliyo nga liyo ne objectives and ambitions ku ngeri gye ziyinza okuba nga liwagiramuko president w'ekibiina kya National Unity Platform. Nze nkugamba enfunda eziwadigana amawanga gali very quick mu kuprotectinga n'okuwagira aba opposition leaders mawanga amalala as long as singa otuula ku round table nabo ne mukanya on what could be the repercussions and consequences after you being a president. Oba ntegerekese bulungi nnyo. What could be the objectives, what could be the positive impacts of you being a president of that country ku side y'abasajja bana bagenze maaso n'okubanga bakuwagira. You like it or not ojja beetaaga security wise in terms of defense n'ensonga endala mpitirivu nnyo financially connections monitoring n'ensonga endala mpitirivu nnyo human rights activists activators ab'enjawulo international ba lawyers ojja kubeetaaga and whereby the only way to overcome mu nsonga ezifaananako bwe zityo weetaaga abantu abali somehow far than you gwe wokoma okulaba nga bo batandikira ate ne beeyongerayo. And those countries you can't mention 5 minus okwogera ku nsi ya Bungereza. Bw'ova ku America ojja ku Bungereza oba oyagala oba toyagala. Nzize nkugamba enfunda eziwera wanensi etambulizibwa ku mawanga almost 2 America ne Bungereza zezimu ku ezo ensi ekyasinza okubeera ez'obulabe. Russia ya kitalo nnyo naye eganye okudominatinga mu mawulire publicity amawulire okubanga gagitunulako nnyo okuba nti nayo kaakati nti eyinza okukwata ekifo ekisooka oba ekyokubiri amawulire gagikimmye. Munnayuganda nze nkugamba enfunda eziwera era nzize kwegamba nkuwoninga nti oba oyagala oba toyagala mu nsi z'olina okurespectinga. Nkugambye bamuyita Omungereza n'Omumerika ndibwakubadde nga ne Russia ekyagala nnyo okubeera nti yeri ku mwanjo kyovola nti ennaku zino byekola byonna okweddiza Africa naye egezezzaako okubikola nti buli project Omumerika gy'ateekamu omutwe Omulasha agikuba Omuchina agikuba naye Omumerika akyali muzibu wa kumegga olw'emikwano gyokka gy'alina nti ojja kusanga olwaliro Omumerika kyasinza okubeera nakyo nti Africa yafugibwa Omufalansa, Africa nefugibwa Omungereza. Oba ntegeera bulungi Africa nefugibwa mu Portugal. Kyokka nga amawanga gonna nga bwengenda mu maaso n'okubanga nga kumenyera mikwano gya America. Kino kiwa enkizo America okuwanguwa okuyingira direct mu Africa kubanga gano gonna gaali matwale g'Abangereza, gaali matwale g'Abafalansa, gaali matwale g'aba Portugal, gaali matwale g'amawanga malala. Kandi whereby nti gana amawanga gonna nga wenzenga kumenyera mikwano gya America. Ekimu ku kikyasinza okuleetera Russia obuzibu okubanga ezibuwaliddwa okuyingira mu Africa nga bwe yali ekirowooza kwe kuba nti eremeddwa okufuna agamu ku erimu ku eri amawanga agaafuga wano mu Africa ne gajjidde emabega. That is the only problem. Ne China bwetyo newankubadde China egezezaako okuproducinga ebintu ku bbeeyi ya wansi ekimanyi nti Africa jabyeta n'ebirala nedominatinga n'akatale k'ensi yonna, but Africa okugigula omutima n'okumenyawo endagaano ezaakolebwa before even kikyafuusa ekyobulabe wano wenjaga tugere maaso n'okubanga tutambulira. Bobi Wine yabadde ayogerako ko n'abasajja bano babadde balina mubuuza ffe tufuniramu wa era kye twetaaga. Omungereza yavadda ku mulamwa naddala ku nsonga zino ez'ekisiyaga kubanga y'omu ku amawanga gasinga okuprotectinga eddembe ly'abana abantu era nga tabalinaako buzibu. Muzze mulaba amawanga mangi nnyo wano mu Uganda bw'okkirize Bungereza tebakukwatako oyingira buyingizi tyabunenga oba oli mu lwakisiyaga yingira buyingizi. Tegeeza kana akabinja kanene nnyo era kayina kinene nnyo kyekasalirawo kensi ya Bungereza. Kati gwe president yenna ayingira wano mu Africa because projects zaabwe zimu ku zibaagala okuplantinga in Africa ye yenkola ya Sodoma ne Gomora
bawakanya nteekateeka ya Katonda ngeri gye bayinza okuproducingamuko population y'abantu yengeri y'omuntu okumuproducinga n'okumulaga there is another way gy'osobola okwenjoyingamu sex naye nga teweegasse musajja ku mukazi wabula musajja ku musajja. Omuzungu ye kyagezaako okuproducinga naye ng'akimanyire ddala nti that sex tosobola kumufuniramuko mwana but people can enjoy ne babeera okay nga have is a sex ezo tasobola kuba nga amufuniramu mwana. Next edition TV wano kwe njagala owulirize kati bano abasajja engeri y'okuproduce kubanga bagezaako okweta family planning n'ebeera ya option nti omuntu bw'awulira kikoyo asobola okivaamu. Kino ekintu kiri a bit addictive nti omuntu bw'amala okuba nga amaze okiyingiramu abeera addicted. Bw'amala okubeera addicted atuuka ekiseera nga hormones ne bulamu bwe bwonna bumaze okukyawa the other opposite sex ng'alina kutunuulira kimu kyokka kya muntu of the same gender. Ekitabadde ku family planning nkujjira ku population gali amawanga bagina engeri gye baagala okukomawo kwano mu Africa n'okuddamu okufuga Africa because nti Africa kati erimu abasajja abayivu security wise biki kati balina kugirwana na kugifufugaliza in terms of technology being nti technology yayongedde okubeera advanced bo balina engeri gye baagala okugiwambamu mu mbeera yonna esoboka oba etya kakati buli muntu yenna avaayo okuvuganya ku bukulembeze naddala mawanga ga Africa nga weetaaga obuyambi mu zino ensi z'abazungu. Ekisooka 1 oyina kusooka kutambulira wamu nabo mu kye beetaaga. Oli ajja kwebuuza nti kasiri kakati lwaki Bobi Wine tagenda mu Russia oba tagenda mu China wano wenjagala owulirize. China ne Russia zina disadvantages and the advantage somehow mu mbeera omwebendala nti omurasha yakkiriziganya ne dictator kyovulaba nti omurasha n'omuchina n'amawanga amalala go they have no problem with the dictators as long as nawe otambulira ku ntoli zaabwe. Era abamu ku dictators abasinze okuwangala ku bukulembeze basinze kwesigama ku basajja ng'abarasha abasiriya bano betwandise abayirani n'abawonesiza bawalabu endala kubanga zo ziri ku system eri ey'obwakabaka n'ebisongera mpitirivu nnyo. Kakati Munnayuganda gwangoberera bagwagenda maaso n'okubanga ngobera ku Next Edition TV nti omurasha ye kimu ku disadvantages zayina nti opposition bonna ba opposition leaders abandi badde baddukirayo bagenda okutuukayo ng'already ba dictators bateekayo ddako boerawo kye beetaaga nti why if we are ready to work with you mu mbeera yonna jjukira nti yo America amala dde okulaga side nti yatambula n'abo abali ku demokrasiya. America yesigama ku kiri ekya demokrasiya ate wano mu Africa dictator kastamalo okuva ku kastamalo okufuuka nti dictator tegeeze enkola demokrasiya abagivuddeko butereefu abatajja kukkiriziganya na mu America. Bw'atakkiriziganya na mu America kitegeeza tagenda kukkiriziganya na mukwano gwa mu America mu Bungereza mu Germany mu France mu biki bonna mu South Korea n'ebirala. Kakati gwe Munnayuganda ngoberera olwaleero Bobi Wine ng'akatego kokka kasigaliza is to accept okutambulira wansi w'enteekateeka z'Omungereza kubanga bonna abadde agezezzaako okubafunza abadde agezezzaako okutambuza amawanga amalala. America nga eri ready but ng'emu ku nsi endala ekyasinza okubeera ey'obulabe ng'ate agyetaaga ye Bungereza. Jjukira nti Uganda yafugibwa Bungereza. You like it or not to any president agenda okuddako America Bungereza eyina percentage kumpi ebitundu bwe kibanga international bonds zina kisobola okuyambako kweni president addako ku bitundu 100 Omungereza atwalako kumpi ebitundu 79 ku buli 100 Omungereza alina kubikola. Kakati newankwadde badde omaze okutwala Omumerika nga yamaze okusiima yo ambitions and objectives but obadde oyina jjajjaawo the elder ayina okusalawo nti akana kamale kajjeko kewaffe tukeetegereze. Bw'omala okutuuka e Bungereza olina okusooka okumenyawo byonna ebyali byakubaningisa kitegeeza olina kubeera mujja. Wano n'akalipo Bobi Wine wagenda okasanga nti ensi gy'akomaoko mu Uganda already president aliko yamala dda n'okusayininga etteeka n'akakasa nti nze ebisiyaga wano kabe oba kyoba ki nkulayirira nja kufaafaagana n'ayagala okulya ebisiyaga wano munda mu ggwanga erya Uganda President 7 and for that n'achievinga. Era Omumerika n'amukyawa for that n'Omungereza n'amukyawa for that. Era ne batuuka ne bateekako ne twandiyise natti ne ku buyambe mu badde bagenda mu maaso n'okubanga batuweereza. Kaakati obusungu bwonna Bungereza
Chovola bwe yatunudde mu mpapula teyakalubiriza Bobi Wine. They were like, okay, come. Are you ready to work with us? Nti yes sebo. Twetaaga kino ne kino ne kino. Because you need wetaaga entebe olina okutambulira wamu nabo mu buli step gye bakulaga. Kati awo we wagenda okubeera obuzibu nti ogenda okukomawo ku ground kwonoonya sympathy nga people they are tired tebakyetaaga kuwulira bigambo byo just because of that. Kyokka nga ne President Museveni yamaze okuba nga ate alina kyakuyoolako bakyakubbako. In terms in two-sided, Bobi Wine ayinza okuba naye si muntu nti mmere kulya. Fine. Asobola okukkiriziganya nammwe ne mwogera bye mwogera. Back on ground, system nekyukamu. Nti Bobi Wine wankubadde kisobola okumukosa. Naye Bobi Wine ne kunjogera ye ne ku mikwano emirala gy'alina. You like it or not, I'm sure tasobola kukkiriziganya na Bungereza kye yayogedde. But olw'okwetaaga entebe nti essaawa zino kimu buli muntu kyatunudde kyekyokusooka okukyusa obukulembeze asobola okusooka okubaako kyakkiriza just nga ekigendererwa kye kyakusooka kukyusa bukulembeze, then system nekyuka luvannyuma. Katono nnyo njagala kusooka kufuna ku lwendo lwatuzi. Subscribing, sharing, commenting. Nkugambye subscribing, sharing, commenting. Awensi noweri. Next Edition TV. Nze Frank.